Ab'empya ettaano ez'omutuba gwa Muwakanya egimu ku giri obwannamwama basisinkanye okumanyagana era abazzukulu bajjumbidde omukolo guno nga wano Mutaka Namwama asoose kuganzika bimuli ku ntaana z'abagenzi abaali bakulya ennyumba ya Kawuma Ekirinnya Bweyogerere. Abadde ssentebe w'omukolo guno Ssekamatte Simon alambululidde Omutaka lwaki bategese okumanyagana kuno, kyagambye nti kigendereddwamu okusitula ekika kyabwe. Kutuyamba okweyongera okumanya ab'eŋŋanda zaffe era nawa gye bawangaalira. Kutuyamba okutangira obuko wamu n'obuseegu mu bantu betulinako akalandira. Omukubiriza w'olukiiko lw'abataka Omutaka Augustine Kizito Mutumba akubiriza abazzukulu mu bika eby'enjawulo okwawula obuwangwa n'ennono ku ddiini baleme kubitabiikiriza kubanga kye kivuddeko okusaanya ebyobuwangwa by'Abaganda. Abantu abajja mu kumanyagana bajja mu kwagalana era bajja mu kutaba oluganda luli lw'eŋŋambi. Naye omaliriza ng'ate ogamba nti abantu bagenze mu sitaani, wali wano ekyesittaza. Tuli mu luganda lwaffe naye bali abajja bantu baffe abo bagenda ne babateekamu embeera kubanga baagala okubatwala babeere ewaabwe era abamu bapanguludde n'amaka mangi. Ono era akubiriza abazzukulu mu bika okujjumbiranga okumanyagana nti kiyamba okutumbula obumu n'okulaba nga bazza Buganda ku ntikko. Okumanyagana kintu kikulu nnyo kubanga kinogaanya oluganda n'obutonde bwaffe. Ani ayagala agenda okugwa ku mukyala wakkobe ate nga naawe gwensereko mugenda okwesiŋŋaana ng'ate eddala yewe wammwe waliwo okuba wamulaba yanyirira ng'otandikira mu sipiidi yajja tugenze okwesiŋŋaana abantu abamu bazadde mu bebika byabwe. Omutaka Kyana James Magala Muteweta jjajja w'ekika kino akubiriza abazadde okulaba nga batendeka abaana baabwe empisa kubanga zitandikira mu maka. Empisa zitandikira mu maka era abamu bagezaako okutabangula embeera yaffe ey'amaka. Waliwo abamu tebabitegeera butegeezi ga nti Katonda tetumumanyi, ffe Katonda tumumanyi. Bajjajjaffe baali bamanyi Katonda w'ebutonda nga bamanyi tyakola ki nti gyali. Omukungu Dr. Ben Ssekamatte Ssenkulu w'ekitongole Kibuuka Deefu alaze okutya olw'abaana ba Buganda batwaliddwa okubudwabudibwa ng'entabwe eva ku kuvvoola bya buwangwa n'ennono. Kakensa munaffe Dr. Ssekajja akutegeeza leero nti ebitawaanya abantu abaana bano abangi n'ebitawaanya n'abalala mu mpya bino si bingi. Bibeera ebintu ebitono ennyo ekyokugeza ng'okulima ebijja. Abantu bagayaalira okulima ebijja nga tebakirabamu babinda abatabulamu. Era bangi bannaffe abasenzezza enzikiriza zino naddala z'enguli. Ogenda onoga nti ngenda kulima ebijja n'akutunuulira ng'ekisaaniiko. Wabula n'ayongeddeko nti abaana bangi baddusa ensonga z'okumanyagana nga bagamba nti bino bya sitaani ekintu ekitali kituufu. Bw'atyo ne yeebaza Omutaka Namwama olw'okufaayo mu kutumbula obuwangwa n'ennono. Nti tulina jjajjaffe omukulu wa kasolya kaffe akulembedde ndowooza bataka bonna banne mu Buganda obutatiirira bunono na buwangwa bwaffe. Abazzukulu abeetaye mu kumanyagana kuno nabo baliko beboogedde ku nsonga z'okumanyagana. Kumanyagana kumanya gy'ova kumanya kikakyo naye nga temuli siriki yonna. Kirungi nnyo okumanyagana n'omanya baganda bo n'omanya ne b'obeera nabo. Tone Kitenda, BBS Terefina.